Simtano bannaffe amalole gaffe amasuga gano ng'okugabasomera ze Helen's Mental and LMTV. Ate ye omusajja abuze ku mbaga ye. Omugole katono plesa emukubire mu kanisa ng'alindirira bba eyabadde amusuubiza okumukuba empeta n'ebyenda bimwetokote. Ekimujjudde amangu kwe kudduukirira ku poliisi n'aggulawo omusango gwa bba okubula ku mukolo. Christabella Omusinje Munnayuganda nkuba kyeyo mu kibuga London ekya Bungereza ye yalindiridde bba mu lutikko lwa All Saints e Nakasero ku Lwomukaaga kyokka n'atalabikako. Yabadde wa kugattibwa ne Dr. Patrick Mbusa Kabagambe. Omusinje yaguddewo omusango ku poliisi e Kasangati ng'ayagala amuyambe okuzuula amayitire ga bba. Bulijjo amusuuta ng'amweyitira lya Baby. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rook yategeezezza nti ekituufu baafunye okwemulugunya okuva ew'omugole omukazi ng'agamba nti bba yabadde alina okugattibwa naye kyokka n'abula era n'ateekawo ennamba z'essimu nti amulabyeko kw'abeera akuba. Fayiro baagiguddeko ku poliisi y'e Kasangati naye bambega baffe baagigye ne bagitwala ewa Ndegeya. Tunoonyereze okusobola okuzuula amayitire g'omugole omusajja. Oweyesirijje bw'atyo bwe yategeezezza. Yinginiya Silver Kiza omu ku babadde abateesiteesi b'embaga yategeezezza nti abagole baabadde baakugattibwa ku ssaawa 7 ez'emisana. Kiza yagasseeko nti abagenyi babadde baakusembezebwa ku Silver Springs Hotel e Bugoloobi. Eno nayo buli kimu kyabadde kiwedde kyokka omugole omusajja bwe yabuze ne babakubira essimu nti embaga esaziddwamu. Ababadde mu nteekateeka y'omukolo baabisizzaamu engatto ne boolekera mu maka ga Kagambe agasangibwa e Kirinnya bweyogerere mu munisipaali y'Ekira okulaba oba gye yabadde yeekwese kyokka baatusseeyo nga taliiyo, essuubi ne libaggwaamu. Okusinziira ku kkaadi eyita abagenyi, omugole omusajja azaalibwa omugenzi Padde Kwira Kabagambe ne Mary Kinihura Kabagambe ab'e Sseesere, Nyabugondo, Mpondogwe mu disitulikiti y'e Kasese ate omugole omukazi azaalibwa omugenzi Robert Batunkare ne Barbara Businji Robert Nkare abatuuze b'e Mushunga mu Ruhinda ekiri mu disitulikiti y'e Mitooma. Omusinje abadde amaze ebbanga ddene e London omwaka oguwedde. Kigambibwa nti Kabagambe yalinnya ennyonyi okugenda okulaba ku mwagalwa we era omuggalo gwa korona gye gwamusanga. Bombi babadde baakadda ku butaka ne balangirira n'embaga etaabaddewo. Maneja wa Silver Springs Hotel awabadde wategekeddwa reception yategeerekeseeko erinnya lya traffic yagambye nti nabo kyabakubye wala okulaba ng'omukolo bagusazzaamu ku ssaawa esembayo. Omusajja yasooka n'atugamba tutegeke ebyokulya n'ebyokunywa by'abantu 2 ate olumala n'akyusa nga wayisa akaseera n'agamba tutegeke ebyokulya n'ebyokunywa by'abantu 100. Bwe bwazibidde eggulo ng'abagole bombi tekuliiko alabiseeko. Kuliko ennyo abasasi baffe.